kati olwaleero twogera ku mafuta nga ebbeeyi buli petrol station buli weeri erina ebbeeyi ya njawulo naye bannayuganda abasirise they don't mind bambi they are so peaceful. I thank you for that. Mbebaza okuba nti oli asobola n'okulinya ku kigere n'akulinyako n'agenda naye ekyo tekitegeeza nti endigo kkoteko omutwe eba temanyi nteje ziraze. Naye bannayuganda baddukirewa? Bannayuganda tebalina wakuddukira bo bennyini be balina okwekyawa. Omanyi gavumenti nga ojagala osigala ogiwa ebigibeezaawo bw'ogikyawa okwata ku pause eppeesa erya pause n'ogigaa nti enough is enough, get out. Gavumenti beffe abantu nze naawe n'oyandaba era bwe tugamba nti no tukooye bano be twateeka mu bukulembeze tubakooye kyangu nnyo okubajjawo ne tubateeka walala aye ne tuteekawo be twagala. Ekintu ky'amafuta kino kigendererwa kyobagamba nti mu ggwanga tegaliimu ng'ate emmotoka zikwatiddwa nnyingi muzannyo ki ogwo? Ani kakati jjukira nti nno abamu ku basinga okudiringira mu bizinesi z'amafuta bali mu State House. Bw'aba si muganda wa pulezidenti either mwana wa pulezidenti oba mukwano gwa pulezidenti bantu abali attached to State House abasinga obungi wadde nga mulimu ne ba players abalala naye abasinga obungi bali attached to the first family. Kakati if the business eyingiddwamu first family that means buli business opportunity baba bagenda kugiganyulwamu. Buli bantu we babeera nga babonaabona babeera nga bakaaba waba waganyulwa. Jjukira mu biseera bya covid abaweebwa contract y'oku supplyinga masks ojja kwesanga nga company ya supplyinga masks bona ogenda okwetoola bweti nga maybe waliwo some member of the first family ayinamu either shares okitegeera kwega bo mu buli mbeera bafuniramu abantu baba bafa covid nga bana balina okusupplyinga oxygen batudde ku billions and billions of money and they don't mind. Mu mbeera eno y'okubanga omwavu anyigirizibwa oze Uganda kigitwalewo era kigirekawa? Kyongera kuzibula bantu maaso. Omuntu buli bw'omunyigiriza ennyo ayongera okunoonya engeri gy'ava mu kunyigirizibwa. Buli bw'oteekawo embeera ekkatira omuntu naye bw'abanga akyassa anoonya engeri gye yeetakkuluza ku kukkatirwa okwo. So don't take this for granted ng'olowooza nti no bannayuganda kasita balaba emmundu nga bakkakkana. Nina obuvidiyo bwe nalabako ng'abantu bajja emmundu ku basirikale nga batabuse mu Uganda wano. Mukulonda elections zino. Even but tewali na kulonda. There was something. So kyentegeeza nti emmundu ziyinza okuba nga weeziri ziwaga abantu abatulaba naye ikkiriza nti akaseera kajja kutuuka nga n'emmundu eyo omuntu agikutte tasobola kukwata ku trigger nga talina budde obwo. President Museveni alumirirwa ku binyiga bannayuganda. President Museveni alumirirwa ku bimunyiga ye ng'omuntu ne famire ye. He's on record. I am not a servant of anyone and I'm not working for anyone. I'm working for my ideologies. I quote him. I'm working for my ideologies and my children and my grandchildren. That is him. And he's on record. Sikumuwairiza. So, oba mukola, oba temukola, oba mufa, oba temufa, that is not anything that can move President Museveni. Nti bannayuganda 100 baafudde baagudde mu nnyanja President Museveni agaana okwebakolo ku bannayuganda 100 baafudde. No way. So ati ku nsonga y'amafuta of course abantu banyigiriziddwa ebintu bino biraba abamu batunda bro matunda bbeeyi nga boogambye bubaka kibowa ku nsonga y'amafuta. Singa kibadde kisoboka bannansi bandibadde bavayo ne bayogeza eddoboozi eri limu nga bwe nalabye nga bakansala b'e Kawempe bavuddeyo ne bademandinga for their MP. That is Segirinya Muhammad. Kati singa bannayuganda bonna boogeza eddoboozi limu kubanga byonna bikwata ku bannayuganda bonna bw'oyongeza amafuta e Masaka ave Masaka okujja e Kampala agenda kunyigirizibwa ave e Kampala okudda e Masaka agenda kunyigirizibwa. Kitegeeza nti bwe kinyiga ow'e Masaka bwe kinyiga n'ow'e Kampala singa bonna bayiga ne bayogeza eddoboozi limu ne babeera nga basigadde ku kigambo kimu nkukakasa nti wateeka okuba wasobola okubaawo ekikyuka very very fast. So buli we tubeera nga tetulina eddoboozi limu kireetera bannayuganda buli omu okubeera ne
front ey'enjawulo. Kati the moment you have different front lines kitegeeza nti oli ali waggulu mu ntebe muba mumwanguyiriza bafuga. Professor Omi agamba nti bannayuganda tuli ekika ky'abantu abatya amangu nti n'ekikunyiga okusalawo osirike olw'okuba otya ba authorities. Kino ekintu kituufu? Anti kati bw'oyita mu Kampala buli lunaku oyinza okuyita ku basirikale abatakka wansi wa 10 ng'otambula naye ate nga gy'ogenda tozzeemu kudda mabega. Golooza nti abateekawo lwaki abateekawo? Kwongera kutiisa bakutte emmundu balinga abali mu ddwaniro. Mu Kampala mulimu enkambi ziwandiise detaches mu Kampala wakati yitako Ekkololo yitako wali Wankulukuku yitako wano ku roofing enkambi ng'abantu abasirikale basula bweru balinga boga nti bali mu lutalo. Ebyo byonna biteekebwawo kutiisa abantu. Naye nze kyendowooza nti abantu batuuka ebyo ne babimanyiira. Batuuka ebyo ne babimanyiira ne bana abasirikale be badeployinga batuuka ne babeera nga balaba nti mbutuufu ne kibabateesa mu bitundu ebyo tekirina mu makulu. So they get used. Kekali akaseera kenkugambye ojja kusanga omusirikale ng'atandise okunyumya n'abantu mu community. By the way abasirikale abo babonaabona nnyo n'okusinga abantu be bakuuma. Empewo ebafuuwa, enjala ebaluma, basasulwa bubi, embeera si nnungi at all. So akaseera kayinza okutuuka baaba buli kimu ne kitabuka. Ojja kwesanga nga abasirikale baze kusaidia abantu ng'atolooza ababa deployinga balina kubeera kusaidia yaabwe.